bwa kugambidde nti America ekyetaaga abayaga abalala mu Mexico nga tugyeko ebimenjo ekituusa n'America okwagala okuleeta amagye gaayo mu Mexico. Omukyalo omukulembeze wa Mexico kyakyawakanya. Bayaga ki abalala America beyeetaaga ennyo? Webale nnyo Reverend Father Vincent Katerega Jr. ekitovu Masaka sebo webale nnyo okugoberera mpingo ojja kunzikiriza nga tujja Honorable Sewungu Joseph Gonzaga nti Erumencho bazzukulu ba Pablo Escobar mu business tere kubona Escobar ani asinze okussa Mexico ku bunkenke. Ndowooza Escobar kyali mu kiti kiki kubanga omusajja yavaayo najja n'avuganya ne mu Congress. Tukirize nti Escobar kyali mu kiti kiki naye nabano nabo si ba bulijjo ne Erumencho si wa bulijjo ne bwoga nti muzzukulu w'Escobar nzikanya naawe nnyo Honorable Joseph Gonzaga Sewungu nti ebintu ebibakwatako oli bw'aba abyogera oyinza n'okulowooza firimu naye nga bintu bya ddala gyebiri era nga bikolebwa. Kakati Henry obuuzizza bantu ki abalala America beyeetaaga obubi ennyo babayaga ki? Katutandike ne Ismail Zambada Cyrus naye ng'erikola ensimbi mu bizinensi eno ye El Mayito Flaco. Ono mutabani wa Ismail Zambada ali mu America era y'omu ku bakulembeze abaasigalawo mu Sinaloa Cartel naye ng'obuyinza bwakirwanire kati mu Sinaloa mulimu ekiwayi ekya La Maiza faction kati El Mayito Flaco ekyo kyakulira. Kitaawe bw'akwatibwa mu 2024 Zambada omutono kwe kusituka mu madaala afuba okulaba nti adda mu kifo kitaawe mwabadde era Abamerika mu kumuvunaana bakimuteekako tyavunaanyizibwa ku njaga nnyingi nnyo eggwera mu ggwanga lya America. Ayina baganda babalala basatu baatambula nabo mu kiwayi kino ki La Maiza faction mu Sinaloa Cartel. Omulala America gwe yeetaaga obubi ye Ivan Archivaldo Guzman Salazar ng'erikola ensimbi ye El Chapito naye omu ku bakulembeze mu Sinaloa Cartel. Ono mwana wa El Chapo Guzman Joaquin oli gwe twayogerako ennyo oba gwe twogeddeko ennyo okumala ebbanga ddene omutandisi wa Sinaloa Cartel. Kitaawe bw'akwatibwa mu 2016 ye ne baganda be lwe batandika okusituka okulaba nga badda mu bigere bya kitaawe bizinensi ereme kugwa. Ekitongole kya America ekya United States Immigration and Customs Enforcement kigamba nti Guzman Salazar mu 2019 ye yaduumira ebikwekwete ebyalimu okukola effujjo nga bakutte muganda Ovidio Guzman Lopez. Jjukira mpuliza nakunnyonnyodde nti olutalo lwali lw'amaanyi nnyo. Gavumenti ya Mexico neetende wali nesumulula n'Ovidio n'ankubadde oluvannyuma yaddamu n'akwatibwa. Kati yakulembera okukola effujjo eryo ye Ivan Archivaldo Guzman Salazar oba muyite El Chapito. Kati America bamwetaaga bubi. Guzman Salazar ye ne family ya Zambada bali mu lutalo kubanga jjukira muganda w'Abaguzman ono eyeewaayo ye mu America ye yakwasa Zambada bwe yeefuula ayina bizinensi gy'amusomeramu tuba tukozesezza enjogera y'ennaku zino. Kati ekyo kyayongera okuteeka oluwonko wakati w'enju zino bbiri ate nga bye batandisi ba Sinaloa Cartel Zambada ne Guzman. Naye n'emisango ng'ogigoberera mu kooti buli ludda lugezaako okulaga nti luli be bannyini kintu. Bazambada balaga nti bo baali bakozi baabali nabali baga nti yadde oli ye yali face naye ono yennyini kintu kwerumiriza kwokka abagoberedde emisango egyo nga gigenda mu maaso.
mu America. So kakati olutalo luno okuva mu 2024 lufiiriddemu abantu ba bulijjo abasoba mu 2,000. Kyekyo lwaki wali nakugambye nti Elumencho okufa kwegamba kya mirundi 2. Ate obukambwe obuyinza okusitukira buyinza okubanga bungi nti okuva 2024 okutuusa kati myaka teginawera n'ebiri abantu ba bulijjo abafudde nga enju ya Zambada neya Guzman mu Sinaloa Katero zirwanagana basoba mu 2,000 kwaba balwana bajja ne bakola ne fujjo mu bibuga ebyokye motoka ne bakola ki ngiri kyabaddewo kusana timotoka bazikumyeko omuliro famasi ne bazikumako omuliro zakendi ne bazikumako omuliro bebasanze ku beach buli kimu ne bakyonoona kakati bwatyo bwafaanana Ivan Archibaldo Guzman Salazar America naye emwetaaga bubi nnyo. Omulala yeetaagibwa ye Fausto Isidore Meza Flores ng'erinnya erikola ensimbi ye El Chapo Isidore. Ono yakateekebwa ku lukalala lwa FBI ya America olw'abantu 10 America beesinga okwetaaga omwezi guno ogwa Mukutula Nsanja gw'okubiri. El Chapo Isidore yakateekebwa ku lukalala lw'abantu 10 abayaga America beesinga okwetaaga. Ekyewuunyisa nti emabega akwatiddwako enfunda nga 4 mu Mexico naye ab'obuyinza ne bamusumulula. Kati ebyo ebitabula Donald Trump ne bamemba ba Republican Party nga baga nti gavumenti ya Mexico si ya mukyalo ono yokka naye zi gavumenti ez'enjawulo tezirina bumalirivu bumala kubanga zirina akakwate ku bayaga bano kubanga bakimanyi enjaga esinga yonna eggwera mu America. So America yamuteekako dda obukadde bwa dola za America 5 omuntu aba w'amawulire agasobola okubatuusa ku mukulu ono. Emisango gye bamuvunaana ng'oggyeko egy'okukusenjaga bamuteekako dda n'emisango egy'okuwamba abantu bawamba abantu ne basaba kantanyi okujja sente ku bantu ez'obuwaze basolooza n'ezi bizinesi bayingira mu bibuga ne basolooza ku mpaka nga mulina okubawa okutulugunya n'ettemu. Kati America nemuteekako obukadde bwa dola za America 5 oli waaba w'amawulire agabatuusa ku muntu oyo. Omulala gwe tutasobola kubuusa maaso ye Juan Reyes Mejia Gonzalez amannya agakola ensimbi oluusi ayitibwa R1 oluusi n'ayitibwa Kiki. Kakati ampulirizo gya kwetegereza nti mbadde njogera nnyo ku Sinaloa Cartel n'enjogera ne ku Jalisika. Kati ono ava mu Gulf Cartel. Gulf Cartel nkulu n'okusinga Sinaloa yefubutuka eri myaka gye7 myaka gye6 eze ebeeramu okwabulukuka ebeeramu abasika n'ebirala. Ne El Chapo Guzman yakolerako abakulembeze ba Gulf Cartel. Kakati Gulf Cartel erimu ebiwayinga bwenjogedde kati waliwo ekiwayi kye bayita Los Rojos faction ekyo omukulu ono kyakulembera. US State Department yateeka dda obukadde bwa dola za America 15 ku muntu yenna asobola okubatuusa ku mukulu oyo Mejia Gonzalez. Era naye emisango gye bamuvunaana okukusenjaga eyingira mu ggwanga eri America nga eva mu kitundu kya Latin America si Mexico yokka wabula n'amawanga amalala. Kati okwawukana ku bali abalala betwogeddeko abasinga bali boolabye bato baana ba Zambada baana ba Guzman emyaka mito. Kati ono mukuluko era n'ekibinja kyavaamu ekya Gulf. Kati ye State Department egamba yatandika okumulondoola okuva mwaka gwa 2006 nti mu mwaka ogwo yayingiza mu kibuga Dallas kyokka enjaga eyali eweza tani 2
yengo omuntu tani 2 ze yayingiza mu kibuga kino eche Dallas mu saze lye Texas. Kakati babadde bamunoonya okumala ebbanga era bakyamunoonya, emisango nagyo mingi muli okukusenjaga, okutambuza ensimbi mu bumenyi bw'amateeka ne fujja eddala omuli okuwamba abantu n'ebirala. Kati bebamu ku bakambwe America bekyetaaga okuva mu ggwanga erya Mexico. Alright, tuli ku 88.8 Kyabasafama Radio Buganda. Eddakiika zino ziri 25 ezirwayo okukwera saawa 6. Wabaddewo kyabadde kya World Cup. Senga embeera eba tekakanye by June. Kyekiyinza okubeera ku World Cup. Kakati ekirungi kya World Cup w'omulundi guno genda kuzanyirwa amawanga mangi engeri gyali wa byafaayo. Ekyamazima tulabye ekyabadde tulabye ekyabadde mu kibuga Guadalajara. Tulabye ekyabadde mu kibuga Guadalajara. Embeera eyo n'obugambo obw'ekika ekyo bwe bubeerawo okutuusa mwezi ogw'omukaaga teri ngeri World Cup gyayinza kuzanyirwa mu kitundu ekyo. Because basobola okukyusa ebibuga ebirala. Ebibuga byonna tebyabaddemu busambatuko, naye enjawulo eriwo nti ebitundu bingi okuva mu bukiika kkono nga bwe tulabye Baja California n'ojja ne mu bukiika ddyo wabaddeyo obutabanguko. So embeera eno bw'oyagala oba toyagala singa iba tekakkanyiziddwa esobola okukosa World Cup kubanga tekiri ku basambi bokka ni n'abo bagenda okujja okulaba emipiira. N'olwekyo guliri zito nnyo eri eggwanga erya Mexico. Bambalazaabwe n'agamba nti Dokita, twogera nnyo ku kusuubula n'okutambuza enjaga. Y'enjaga mu Mexico nyangu